Olwaleero tulina ebibuuzo bibiri okuva mu lubereberye 10. Ekibuga kye kyasooka okuzimbibwa Nimuloodi. Ekibuuzo ekyokubiri, ani yazaala Nimuloodi? Ebibuuzo ebyo twabisomye jjo mu lubereberye 10 ansa mwe ziri. Kati bw'oba abadde naffe osobola okuddamu ebibuuzo ebyo, ate bw'oba tewabadde naffe naawe osobola okgendayo n'ogisoma n'oddamu ansa ezo. Ansa ezo ziteekawo mu comment section. Ebyokulondako kwebiri. Omanya nti nnondako kino ne kino ne nteekawo nti ansa eri B n'ekigambo kino oba ansa eri A n'ekigambo kino. Kati nno bakwano musubscribinge, mulaikinge, musharinge, bannaye tugende mu maaso. Ye nnababuuziza nga nkyayogera kuno ne kuli. Bannaye musibye mutya ab'emikwano, mugamba mutya olwaleero? Olubereberye 11 olunyiriri olusooka. N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Olunyiriri olwokubiri. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinali ne batuula omwo. Olwokusatu ne bagamba nti kale nno tukole amataffaali tugookere ddala. Awo ne baba amataffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Oluganda luno lwe lutuufu oba nze tasomye bulungi? Olwokuna ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi. Olwokutaano Mukama n'akka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu bye bazimba. Olw'omukaaga Mukama n'ayogera nti laba buli eggwanga limu era bonna balina olulimi lumu. Era kino kye batanula okukola ne kaakano tewali kigenda kubalema kye baagala okukola. Olw'omusanvu kale nno tukke tutabuletabule eyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Bw'atyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okuva eyo okubuna ensi zonna ne baleka okuzimba ekibuga. Olw'omwenda erinnya lyakyo kyeryava kituumibwa Baberi, kubanga eyo Mukama gye yabatabuliratabulira olulimi lw'ensi zonna, n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubuna ensi zonna. Olw'ekkumi kuno kwe kuzaala kwa Seemu. Seemu yakamaze emyaka 100 n'azaala Alupakusaadi. Amataba nga gaakamaze emyaka 2 okubaawo. Seemu n'awangaala bwe yamala okuzaala Alupakusaadi emyaka 5 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 12. Alupakusaadi n'amala emyaka 35 n'azaala Seera 13. Alupakusaadi n'awangaala bwe yamala okuzaala Seera emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 14. Seera n'amala emyaka 3 n'azaala Ebiri 15. Seera n'awangaala bwe yamala okuzaala Ebiri emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 16. Ebiri n'amala emyaka 34 n'azaala Peregi 17. Ebiri n'awangaala bwe yamala okuzaala Peregi emyaka 43 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 18. Peregi n'amala emyaka 3 n'azaala Leewo 19. Peregi n'awangaala bwe yamala okuzaala Leewo emyaka 29 n'azaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi 20. Leewo n'amala emyaka 32 n'azaala Serugi 21. Leewo n'awangaala bwe yamala okuzaala Serugi emyaka 27 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala 22. Serugi n'amala emyaka 3 n'azaala Nakoli 23. Serugi n'awangaala bwe yamala okuzaala Nakoli emyaka 2 n'azaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi 24. Nakoli n'amala emyaka 29 n'azaala Teera 25. Nakoli n'awangaala bwe yamala okuzaala Teera emyaka 119 n'azaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi
26. Teera n'amala emyaka 7 n'azaala Ibrahimu, Nakoli ne Kalani 27. Era kuno kwe kuzaala kwa Teera. Teera yazaala Ibrahimu, Nakoli ne Kalani. Kalani n'azaala Lutti. Kalani n'afiira awali kitaawe mu nsi mwe yazaalirwa mu Buuli y'ensi y'Abakaludaaya 29. Ibrahimu ne Nakoli ne beewasiza abakazi. Omukazi wa Ibrahimu erinnya lye Salaayi n'omukazi wa Nakoli erinnya lye Mirika. Omwana wa Kalani ye kitaawe wa Mirika era kitaawe wa Isika. 3. Era Salaayi yali mugumba, teyalina mwana. 31. Teera n'atwala Ibrahimu omwana we ne Lutti omwana wa Kalani omuzzukulu we ne Salaayi muka mwana we omukazi ow'omwana we Ibrahimu ne bavaayo nabo mu Buuli y'ensi y'Abakaludaaya ne bayingira mu nsi ya Kanani ne batuuka mu Kalani ne batuula eyo. 32. N'ennaku za Teera zaali emyaka 205. Teera n'afiira mu Kalani. Bannaaye mulowooza lubereberye 10 mutakomyawo, lubereberye 10 mutukomyawo, tugenda kuddamu tusinkane mu lubereberye 12. Naye nze nina kye neebuuza, bano abaali bazimba ekibuga Babero nga bagamba katuzimbe tubeere wano, ebitundu ebirala ani yandibikulaakulanyizza? Baali bagambye katwetimba awo tuzimbe nga tudda waggulu tubeere awo ffenna tubeere mu katundu kamu. Ekyo kya bulabe nno eri enkulaakulana y'amawanga n'eggwanga, kubanga abantu we beewantu ewamu, ebitundu ebirala ani yandibibadde? Mujjukire ensi ebiseera ebyo mu abantu baali batini. Nkitegeera. Mukama n'agamba kanzije mbatabula olulimi. Kati bannaaye tunaddamu ebigambo ebyo tunaabyongerako olunaku olulala. Mubeere bulungi. Bw'oba tonna subscribinga bannaaye nyiga awo subscribinge, olayikinge, okomentinge. Olina ekibuuzo kyo kiteekewo mu comment section tujja kuddamu. Bannaaye Mukama abanjagalire, abankuumire, abampeera omukisa. Mweraba.